Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Anita Among ng'ono ye Vice President Kyaddaakyi bagudde mu lukwerwe oluvannyuma lw'omukyala ono okuvaayo n'abanga ateekawo ekiteeso eky'okuwa mukyala wa Mutebile ennyumba oba amaka agali e Kololo nga gano amaka gabeera gaba civil servants oba abakozi ba gavumenti era nga obudde bwo we buggwako oba oyina oggaabulira. Naye ate omukyala ono Anita Among yaleese ekiteeso ekigamba nti amaka ago tugawe muka Mutebile. Naye ate abannayuganda nga w'obamanyi tebatuula bwino afuluma mu buli nsonda bigenze okuzuuka nga kyandibanga waliwo akabadi. Kabadi ki? Omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni buli omu akimanyi ebbanga lye liweddeko ery'okubanga afuga eggwanga erya Uganda era mu mbeera eyo waliwo ekiteeso kye bagezaako okuba nti baagala okuyisaawo era nga kano akabadi k'omukyala Anita Among okwogera oba okuleeta ekiteeso eky'okuba nti ennyumba ebadde eya Mutebile eweebwa mukyala we yadde officially mu mateeka si bwe kirina okuba. Omukyala oyo alinga akasuse ejjinja mu njuki alabe ki ekivaayo, naye nga pulaani entuufu eyaddala oba olukwe lwe bagezaako okuluka lwe luli nti General Yoweri Tibuhaburwa Museveni naye waba aretirinze oba waba awummudde mwattu aba ayina enkizo esaba State House okubanga agifuulira ddala amaka ge. Lwe lumu ku lukwe olugenda okubanga abakulu bwe baagala okubanga bayisaawo era bingi tuzze tubiraba basooka ne bakasuka ejjinja balabe reaction y'abantu ku nsonga eyo mwattu ate ne baleetera ddala ekinene kye muyinza obuteewala era twalaba emabegakaawo abamu kuba NRM baavuddeyo ne batandika opushinga nti president alina kulondebwa babaka mu parliamenti so si bantu ba bulijjo. Ekyo bakasuka ejjinja muki mu njuki. Abantu reaction teyali y'amaanyi nnyo baali bagezaako kulaba we tukikola ki ekinaavaayo naye ate mwattu abantu abamu baavaayo ne barespondinga ne bakigaana ate n'omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni n'avaayo n'atusika eriyo n'agamba nti ekyo tekikkirizibwa ate ye nga ye omuntu naye takkiriziganya nakyo. Naye muganda wange mu maaso awo ojja kwewuunya ng'ate ababaka aba NRM bakipushingidde ddala okukakkana ne General Museveni agambye waayi abantu engeri gye balemeddeko kirabika tugende n'ekyo naye ng'ate eba pulaani ye initially mu background oba mu behind the scenes yadde mu public avaayo n'abalaga nti ye takwatagana nakyo. So bye bimu bwe bumu ku bukodyo essaawa zino mu politics obutambula mu ggwanga erya Uganda naye nga eky'omukyalo oyo Anita Among okuvaayo n'abanga asika bannayuganda eriyo obbagamba nti ennyumba eyo eri Kololo ebadde eya Mutebile tugiwe namwandu agisigaze agezaako kuteekawo mbeera nti eyo president oba engeri gye baba bakiteesezzaamu ne kiyita oba abantu ne bakikkiriza mwattu ate we banaakomyawo ekirala wajja kubaawo embeera nti olaba twawa gavana ennyumba eri ate lwaki tetuwa General Museveni agenda okuwummula State House oba ey'entebe agibeeremu. Ebintu bwe bityo bwe bitambula naawe osobola otuwa ku ndowoozayo naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga era nga information eno omukulu Chemical Ali the teacher oba muyite Fred Kajubi Lumbuye ye yasobodde okubanga agi-executinga n'abanga agireetera bannayuganda okubabuusa mutegeere ki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga nkugamba likinga commentinga mwattu era osubscribinge.